nolwekyo mbasaba ffenna tubeere ba mirembe ate buli munnayuganda kikkakatako okulonda kasitoba ng'owezezza emyaka egikola ki ekikulonda mu nsi ezimu guba na musango otolonda kati bannayuganda etteeka teriga nti musango naye babakubiriza londa kubanga bw'otolonde then ojja kwejja okuba wekubye wekendo oli bajja kukulondera gwetoyagala kati golonda oyo gwowulira nti ali mu mutima gwo gweyagala okukola ki okulonda ate okulonda kwakyama oyo omuntu gweyagala kiri mu mutima gwo naba otwemu etimba mu kyenyi okumanyi gweyagala okukola ki okulonda tetukubagana tutabagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso tukuume emirembe kubanga emirembe gyegisobozesa eggwanga lino okutuuka wano emirembe gyegisobozesa abantu bano okukola wano emisana n'ekiro okulaba nti mwezi gumu n'ekitundu basobodde okuteekawo ekyo nammwe bennyini bamu ndaba mutambula mugenda mu mazina misana na kiro ekyali kitasoboka lwa mirembe. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu. Emirembe gikuume emirembe era emirembe gitwanyise emirembe bagenda mu mazina we mbaagala bazimbye mugenda okubbira obulu bakoledde omwezi mubanga wayawudde nze njagala okubuuza munnange emirembe gye gyatwala muwalawo gubakuba naye amasasi ate gye emirembe nga nagyo birungi kubanga emirembe gye gyatwala muwalawo ate kati njagadde era kyovula nakuvaako ogambye nti tukuume emirembe kubanga bagenda mu mwenge ne banywa bagenda mu disco njala kubuuza emirembe gye gyatwala muwalawo naye gye gyali gikututte ate n'egyo mirungi nnyo munnange kale bw'otugamba okukuuma eggaali njala kubuuza tukola gaali eno yali gaali. Works and Transport Minister General Katumba Wamala survives assassination at Sota Road, Chisasi. General Katumba is said to have been traveling with his daughter who has been shot dead on spot together with his driver. General Katumba survived with bullets in his left arm and chest, and by time he was hurried to Malcolm Clinic and later on to Nakasero Hospital. The assailants proceeded through Sasi roundabouts after. General Katumba emirembe ogiwulira egyo emirembe bwe bagyoyogerako watojja kuba bulungi manyi bw'otuula mu ddiiro lyo n'otunula emirembe ogiraba nga mirungi lwakuba nti ojja mu public n'osiba feesi ng'afuuyidde mu taxi tukimanyi bulungi nnyo naye kendeeza ku bigambo byebakutuma okwogera egyo emirembe mirungi nnyo kubanga wali otudde mu mmotoka bulungi nnyo ya SC V8 weeyagala emirembe ne gikulumbamu ne gikuba ne muwala ne gimutta era emirembe gyakomekeza gikutwalidde ku bodaboda ng'obuuza muntwala gyegyo emirembe mama wangu Fatuma egyo emirembe ogiraba egyo emirembe egyo ojja kitegera ojja kumanya lwaki Bukenya si munnakenya. Katumba mala kendeze ebigambo ojja kubuuza lwaki Bukenya si munnakenya oba lwaki Bulubandi ali mu mukebe gwa kyenvu bw'ona oyawula ebigambo ebyo ojja tegera ojja kendeza ku bigambo wamaze okwawula ssente z'ettaka gye mwazimba ekitebe ky'electoral commission statement z'okola banywa bagenda mu mazina muwala we yali batagenda mu mazina gwe kennyini oli musibe. Nze kamera zange zindaga ogenda kufa very soon. Kati nawe tuvuddeyo saagala kulwa kubanga nze biseera bisinga saagala gamba abantu bakulu bagenda kunyiga naye nga kyegamba kikituufu. Okitegedde bulungi nnyo. Bw'omala okitegeera ekyo awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaako tugende wano. Kati bulijjo tubagamba abasajja batwala nini namba bayina omugaso gwazo era baba bamaze okulonda nga muwakana
waloka video ba comrade ke ba posting saka posting nga njara kabaza nyirano mukategeere nga chali azze bagaba butto ku kyalo ne bagaba engano kati bamalo supply nga ne bajja nga bakimannanga muntu bagala nini namba ulira bulungi kati namwe abali mu diaspora nira beyazo kuwandika tebaze kuwandika mmwe in fact kansoke mbabuse mukansoke mbabuse mwena bali mu diaspora abagala bagende babawadde nanga babawandise kubawandisa nanga muntu mumpulize bulungi nnyo buli yewandisiza walonze kyosoko okumanya buli munsi muli banga wandisiza okufuna nanga muntu walonze ekyo kulinyira kubuuza Museveni bagenda okutta abantu ngabo butwa oloza je nabo kufuira bufuyizaawo boloza agenda bufuna agenda bukozesa agenda bukola ati bukutekako nga bwagala mukimanyi bulungi nnyo nti emiya fingerprint ku machine ezo zisobola okutuusaako obulabe n'ofuna obutwa ekyo nkyogedde bugezi just kubanze ndi security conscious nnyo nze ndi Canada bampise tugende tewandiise emiya fingerprint scanner ku kabokisa bakutandika fimba kujjeko ebigalo kasobola okuviirako obutwa temusobola kukozesako bwomu kuti batambudde batyo kuba machine zino Uganda bajja batuwandiise batuwagazaaki tosobola kiteeka ekyo nkugambye nkuko ekiteekeko omuntu ekirowoozeeko nakyo kisoboka bakusanze mu diaspora bakujjako fingerprints gokimanyi basobola nti basobola okozesa fingerprints machines ezo ba scanners bayiwako obutwa bwe nojja noteekako amagalo go kati otegedde nti nini namba zammwe abewandiisiza bazaagala reference yakatambi kano ebyosi bino ebintu byaffe sibyakiyayo so yakuwadde litaabire ne katoni tuli mu bawandiika awo ne mwenna akasawo bbiri ez'ekiro n'abakola ekiro tugenda bawandiika tugenda bibawa tetwagala tetulina kyetwagala balamanyako na details zo yokka zaffe tugenda tetulina byala biki ebingi biki amanya go tugamanyi amanya go ngamanyi mujahadini yabagambye wadde mwampadde butto n'engano walamu waramaini sigenda ba amanya gange n'enamba yange mujahadini salamu alaikum wonna wooli yabagambye alamu waramaina sigenda ba amanya gange nanga muntu wamwampadde engano yamwe n'obutto poteya kati gwe nkubuuza gwe bawandiise mu diaspora bagenda kukuwa namba ono mujahadini yali ewaka babasapulainga engano ne butto yaganye ejjuwaayo tegeera obwongo bwo mukozesa amagezi kamukuddemu buli mujahadini nga bagamba sisobola kyali biba binnemye ebyosi bino ebintu byaffe sibyakiyayo so yakuwadde litaabire ne katoni tuli mu bawandiika awo ne mwenna akasawo bbiri ez'ekiro n'abakola ekiro tugenda bawandiika tugenda bibawa tetwagala tetulina kyetwagala balamanyako na details zo yokka zaffe tugenda balamanyako biki ebingi amanya go tugamanyi amanya go ngamanyi jadi yaga tekijja kusoboka ndi mwapadde nga ndi butto tekijja gwomusajja akuwate katodi akuwenga nakolako ne butto najja akabuze gatwagala nini namba n'amanya go namba y'essimu kati mukitegeere kati awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo mujahadini simanyi mannya go seeka ne salaamu alaikum allah akunkuumire kale katudde wano mukulu Samuel Abakama namwe abatuuliriza njala mutambuliza akatambi kano mumbuulize Simon Abakama kuva ddi ng'ekitongole ekibba obululu mu ggwanga
China enkwataganya ne ba RDC ba RCC ba DPC era obuyinza kibujjawa okweta mu bintu by'okunominatinga abantu bitya. President yatuwandiikidde n'atugamba nti ba RDC ba RCC ba DPC badde bakubiranga abantu okubatiisatiisa okubagamba nti lwaki banominatinze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ekyo mu mateeka tekiriyo. Kati wano wenjagala okubuuliza Chairman Electoral Commission sebo wadde tuli mu digital world nekyemanyi Electoral Commission mukyali ku nkola enkadde ya switchboard enkadde eri temulinawo digital switchboard esobola kukubira bantu bonna abawera akenda mu 8 emikono gyadde gyetaagisibwa ng'ate twabawadde access. Njala kubuuza Chairman Electoral by'okulonda wajjewa enamba z'amasimu zonna ezakubidde abantu ab'emikono Robert Kyagulanyi Ssentamu gye bawadde enamba mwazijjewa. Simon Bakama, let me ask you this question, gentlemen. You stated that all the registered voters which signed for Robert Kyagulanyi Ssentamu, they were called and asked, why did they sign for Robert Kyagulanyi Ssentamu? They declined that they didn't sign for him. So you cancelled all the signatures. So let me ask you one question. Who called those people? You, EC, or RDCs, RCCs, or DPC? Is that their responsibility? And here's the subsequent question. When someone signs for any candidate, does it anywhere on the electoral forms there is any column which asks for that person's telephone number? Mr. Simon, can you answer that question? When someone is signing for any candidate, is there any column or any space which a person who signed for candidate where is asked to bring or to indicate his cell phone number? Tell you. So, enamba ze mwakubiddeko awo mwazijje ludda wa kubanga teri mu Uganda kitongole kibayita isi kisobola funa enamba z'abantu abawera omutwalo mu mulundi gumu mbakubira essimu. It is impossible. So when you are fooling Ugandans, don't think that all Ugandans are fool. Never fool a fool before fool fools you. Watch Urura. Never fool a fool before fool fools you. You can't come out and say that you contacted all of them. They denied signing for Robert Kyagulanyi Ssentamu. How did you get their telephone numbers? Tuli mu forensic sikati wafunye oke namba z'abantu balawawera omutwalo bakubira essimu bagambe mwawadde Kyagulanyi emikono enamba wazijjewa. Enamba wazijjewa. Who gave the audacity RDCs, RCCs, and DPC to call all the people sent from Robert Kyagulanyi Ssentamu? Where did they get the right of calling them? Era nkubuuzizza abasayininga abo waliwo kafombo yetaagisa ennamba zaabwe ez'essimu mwazijje. Mukyali ku switchboard eri enkadde ya zino essimu ez'okumeeza. Temulina switchboard eri digital nti you can call 100 people once with one simple question and randomly they're going to give you one answer. You don't have that system. System jemuyina ya analog si ya digital. Mwasobodde muti okubira abantu omutwalo ne mbagamba waswayininzidde gundi wamwakikoze mutya. Sayo bakama amoja ku mutimbagano kuna mutugamba abaana abo bali ku mutimbagano byo boogera tebikwatagana mwe mutakwatagana. Mutakwatagana nakugambye there are so many irregularities mu bintu byemukola ate kino kituwa advantage ffe lwaki already court yatandise dda
Kooti y'abantu etandise ofuna obujulizi. Kooti y'ensi yonna efuna obujulizi. Protestive vote eri mu kutokota. Omanyi wali ofumbireko supu nga nayo kennyini amufumbye supu akuwoomera. Abakazi kuno kwebali mukazi afumba enva buli lwakeberako nti omunyo ogunoze nga awutayo ekijiiko. Ulawala nga akawo kasuse nga asiramu ekifi. Kati agenda okubasavinga obasigadde ngolwedde yakusekuse eddabi yafumbye kati babakama. For red our protestive vote kati tukusi tubwegedde tulinda we tutandikira. Buli kyemukola essaawa zino kituwa confidence, kituwa reason, kiwe exposinga. Ochiraba kituwa cause, kitu expose, kibe exposinga kitulaga ndiye mugenda okulanga tebiriyo. Gongambo kyamu mwakubidde abantu bameka. Katumba waye ngate mwamugambe ntezete ziwera. Akatugende mpola fe tujja kulekana nammwe. Katugende mpola tugenda kulekana nammwe kuba tujja bakwata mpola mpola. Mukulu ntegeezeddwako nti era muyinza n'otegeeza banka ezirina akawunti zammwe kubasasulira mbu bayinza okubategeeza mugambe singa abantu bakyagula bajja okusomage nti network eri wansi egeza neeba wansi egeza neebanga eri wansi nakyo kyo tukitegedde muyinza okukikola okitegedde. So kati mukulu Ssebayo Bakama ndi wano okutegeeza nti akakiiko ko k'okulembera kayinza okuvaako genocide mu Uganda. Mr. Ssebayo Bakama, please go slow. You publicly come out with your nonsense, talking to angry Ugandans about your nonsense. Remember the regime you are serving, the regime has stayed in 40 years in power. Killing, kidnapping, doing whatsoever wrong against the will of the people. So, you as a concerned citizen or the person who is serving the country coming out talking nonsense, each statement you are airing out can cause a genocide in Uganda. It can cause a public burst. Go slow. Police brutality, stay warned. Any slight mistake you are going to cause, blocking Robert Kyagulanyi Ssentamu, kidnapping, killing, beating supporters Robert Kyagulanyi Ssentamu, that can cause trouble in the process of the election, because people are more hungry than the way how you think. People are tired. Abantu mbaleke babeere. Ompuya bulungi nnyo. Buli kimu kigenda kubeerako kamera. Nyando ya software yali confused kati mulye bulungi nnyo. Meeting zirimu kutuula. Katabi mu SFC ku CID ekibuli ne ku police na gulu zitula zitya. Nyando mbwayinza okuwandiisa ku Lwokubiri. President omulonde agenda kuwandiisa ku Lwokubiri. Kati Nyando mbwagenda kusinzira kololo jakuba olukungaana nga amaze okuwandiisa. Ne president yatugambye wa ekatomo kasaawa wansi wagenda okukubira olali yeso okwogerako n'abantu be. Bwava wagende nateete. Kati sere cow and educate your cow. Bagamba nogo bagamba. Achiwe, what are we going to do? The two people are going to be nominated on the same day. But look here. The Museveni is going to be nominated on Tuesday. Is going to have a rally at Kololo. The same time Robert Kyagulanyi Ssentamu is going to hold a rally in Katwe. So, how can we stop Robert Kyagulanyi Ssentamu in Katwe when Muse is going to organize a rally there in Kololo? So, how are we going to explain this? Tebasobola kuyimiriza Nyando kuba lutukungana kubanga kijja kulaga public nti balina side. Nyando agenda alukuba ekolo ate Kyagulanyi mugane kati mugane nateete. Kati bali awo tukoze tutya.
bw'ogaana Kyagulanyi okuba olukiiko ekatwe ku lunaku lwewandiisi nga Nyando agenda ddukuba ekkololo lwe yewandiisizza kati bali abaga tukole tutya kati tukoze bali awo kati bw'otunuulira abantu bano mbasaasira bambi embeera Amini yagirimu n'obote yagirimu walibaddeko mu bufumbo nga ne bw'osinika ekinnyo ne bw'oleeta buli kantu konna ke weetaaga okuleeta nga omukazi w'omusajja yakoowa kati y'embeera eri mu Uganda y'embeera eri mu Uganda laala egenda okubeera ekkolo ya Nyandwe balina okusasula ekitono nnyo buli mu balina omuwa emitwalo 2 ku 3 eya Kyagulanyi buli omu agenda kujjira bwereere ate ekisinga obubatiisa bagenda kumala kusasula ebiri ngene wakyaba teri asasudde ate bave ekkolo balibe kugende bagende wakyaba ati ekisinga obubatiisa ekisinga bagenda basasula ebiri ate badduke bajje wana ekatwe kati ekisinga obubatiisa naye njala bagamba ekigambo kimu nti ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo ebiseera ebisinga bakulembeze babeera mu ntebe eyo balowooza nti be bakulembera basiru tebaba basiru omukulembeze olw'okuba nti aba yeemanyi nti ssente zonna yazifuga n'amagye yagafuga nalowooza nti abantu bonna basiru nga famire ye batasobola mugamba Nyando bane bagezezaako mugamba naye bonna abasse abamugambako ekituufu kati yasigazaawo famire ye n'ababbi abali mu gavumenti amugamba nti giweerera omuliro ffe wetuli mpaka lasi nyongero bagamba mweke nyine mu myaka 4 ekkubo ly'ejjinja liriko olukubeeri limu erijja ku Jjinja Road mpaka Busia ekkubo ly'Entebbe mwagezaako kukola simanyi Northern bypass basimizibwa ebikoze ki ekkubo ly'e Masaka liriko ekkubeeri eribatwala ewammwe terinawo lawe likola ekkubo ly'e Bbogo liriko ekkubeeri ekkubo lya Hoima liriko ekkubeeri kati nze mbuuza singa tuba tutandise mba mugenda kuyitawa kuba ejjinja bajja tebe nti bagisule mu kkubo oba bulijjo tuba tugaalawo tutuuke wali kubayita babiri tuggalewo tuyitana okubbukugeje n'oluguudo mwakola Entebbe Yugaya Express nawe tuluggale Masaka tumuggalira wali mu Kitoogo Hoima Road temusukka Nansana Bombo Road temusukka wali wayise ku bulijjo muba mugenda kuyita waliwo abantu wonna mugenda okuyita nga mufuluma mmwe bakyali bwe tuba tutandise kati just mbwamu simple picture mugenda mufugidde emyaka 4 eggwanga lyonna teririna alternative routes in case of any catastrophe tetulina mwekenyini mwakikola intentionally nga mukimanyi mugenda kuyita one way the capital city is full of one way traffic bemunyiziza amakubo gatandikira bemunyiza amakubo gatandikira bemunyiziza benyini mugenda kuyitawa bwotulemerwe Busega tosobola kusukka Mpigi bwotulemerwe Busega tosobola kusukka Buwalula mugenda kuyitawa muyina ennyonyi private mbona mugenda kudduka kiki jukire bagamba nti katabuse n'emmundu gy'olina mu kitanda osooka kudduka kunoonya briefcase na passport n'omwana omwerabira kati mugenda kukola mutya so put that in mind whatever happens in other countries recently here in Nepal each and every government official had money, they had security, they had each and everything. But when the situation got out of their hands, some of them, they are nowhere to be seen, including those so-called opposition in Nepal. Nobody knows where they are right now. So as we speak right now,
It's good that we've known that we don't have opposition apart from Robert Kyagulanyi Ssentamu. The rest, we don't know where, which loop they will take when things goes wrong. For us, we are not in panic, we are not in a hurry, we are there to stay. But for you, you know already your fate, that anytime you are going to run from that country, enough is enough. You are organizing fake elections because you know you're holding guns. You think we are stupid. We are not. Bomuga mugenda kosa ka Uganda Airlines wali ku Lido Beach we to do already. Kaba ka and bekaba kagwa kave. Kayita wano, bekaba kagwa kayita wano. Ndakauka. Wali kasanje ne kagwa wali. Bekaba kasuka kayita ali ku Lido Beach we tuli. Ne ku kizinga bulingo go tulikola tulebuka wakaba kajira tuba tukala bulungi tuba tumanyi bulungi. Buli kimu tukimanyi bulungi nnyo. Akantu kona kaliko Uganda flag tujja kuba tukamanyi. Kati nze mbabuuza emyaka na mukalakata bannamu eggwanga libuli kuba erifuluma eggwanga lirimu ekkubo limulimu ate mutulugunya bo bennansi tebasobola kuvaawo we bali gye mulaga temumanyiiyo mulina properties e Saudi Arabia. The moment kasita gavumenti eyiika Saudi Arabia jibulaga ate tufunyemu obuzibu ndi munywe ngati wante waliwo parking. Saudi Dubaga nti tewali parking. Kasoke kubuze Museveni banno mwenna kuno kwe muli. Protest vote ejja. Kumwani asobola ogende South Sudan n'atuulako. Kumwani asobola ogende South Sudan n'atuulako wiki. Mwe. Kumwani asobola ogende Kenya kobere nyando tosobola genda Kenya n'obere wiki. Kubanga ne lutajja kumanya nti ekiyise banna Kenya balinze Museveni nga abalinde enkuba. Banna Kenya banna Tanzania balinze Museveni nga abalinde enkuba. Burundi mwabatiranda daye babalinze ng'enkuba etonya. Ewa Pirata temusobola gendayo. E Congo mwatta abantu mbamanyi bulungi gyo abali mugenda kubeera ludda. Kampozi mugenda kubeera ludda. Mugenda kubeera ludda wa. Soko tule ku meza yo n'abantu mugambe emyaka jana tugifuze naye kyekiddako. Ne Yesu yajja n'atulokola ne tumwefuulira yaddayo ewaabwe ku nsi taliiko. Kati gwe Nyandwe Yosoferi mutabani wa Kale kyensere muzeze ne sanga bisibire kapa nyeba kyalibo mugenda koddawa. Mugenda koddawa. Mulina omukisabu okutegeka free and fair elections. Let Ugandans decide. And after elections, mulangire omuwanguzi. Muyina ekintu ekikulangirira free and fair elections. Any electoral malpractice can cause catastrophe. Ekyo tukibagamba. Ffe tuli boogezi, bannabyabufuzi gye bali. Naye eriyo abasiika emberenge zino popcorn zibalira mu theater. Nabo gye balina ekyo bamanyi. Balina ebirowoozo ebisukka ku byaffe. Nabo gye bali. Kansuke kubuza Nyandwe. Ne bannamu. Mwayekeranga obote. Tosooka n'otulamu n'obuuza twayekeranga obote ffe abatuyekera tumanyi gye bali. You don't know. Mwayekeranga temusobola kwebuuzaamu. Amini fujuri yakola bamuyekera babeeranga ludda era bali bakola kisaaso. Kamwe temumanyi mweri aba baliyekera nga gye bali. Nga temumanyi kye bakola gye bali. Temukirowoozaako ekyo. Njala soka babuuza. Temukirowoozaako ekyo bye mwakola bali abali prepared ebyokola nga temumanyi gye bali. Temukirowoozaako ekyo. Anze ndi bulungi ntya ndi refugee mwana kuddayo Uganda mwata abalina obuyinza mulwana kulaba nti ate mwekumbira mu buyinza kubanga buvaawo amwina miliyoni $1 zijja kukola ku lunaku olwo. Kati kankweka ekyokulabirako
Nyandwe tokyasobola kusurvivinga wadde omwaka singa oba oluzinza obuyinza. Tosobola. General Kayindo tafiire. Neba kuba essasi limu oba baluni ne baluka muholo. General Kayindo tafiire tasobola kuba cover. Tasobola kugwa cover. Kubanga olubuto already lunne mweruti. Era bwagwa cover akabina n'omugongo bisigala mu bbanga. Basobola mu kuba essasi mu kabina wabbomu okuba n'emusaanyaawo kati. Abali mu shape ya Kayindo tafiire muli bangi takyasobola kulonda amagye mu compound. Bakiro basali musale kisawovuga. Olubuto luli wala omugongo luli wala emikono tegiwera temucha muganyo okwetereza ngo ate Katonda musajja mugezi buli muntu amuwa chance nagamba soka weewoze nga tonnakola nsobi. Muganyo okwerowoza kubanga muri mukalika superiority kinajyo kyakimize. Kati njagala bagamba ekigambo kimu eyabalule esiridde mwayekera amini nga mwekweka bamuli munda namwe munda mulimu abalimu babayekera temukimanyi. Muloza Rwanda mwaji wamba teri ababayekera nabo gye bali e Rwanda. Ekonga azwero gye bali. South Sudan Ryaka macha mmonyigiza naye gya yabalaba mwamuguddeko emisango simaje terrorism simanyi abalaba. Kenya bana Uganda babalaba. Somalia babalaba bamanyi mugenda kugenda luddawa. Jeneti osobola okudduka mu compound emirundi ebiri jeneti gunaga amagulu. Jeneti osobola okudduka emirundi ebiri nodduka meters 10 n'ogenda 10 n'ogenda 10 amadda ze meters bibiri. Jeneti osobola zidduka. It is impossible. Muletono mutani wammwe ajja kudduka tuno tusulire tuve kuba netasobola. Okubeera woko ne kutegeera kwe nga anywedde walangi. Wabazo obuzibu tasobola kufuna access ku walangi oyo ni abaawe. Leeta bana abawala bamwe bawanvu balinganga emituba. Ekitasobola kuva ekitasobola kusumikibwa oba ekitasobola kusobolwa. Mwena mwina figa zibalinga za ntulege mwena muli obulabo buli muntu asobola ba identify mwina chance eki kutegeka kulonda nga kutuufu balangiriro mutuufu then mutule mwetondere banna Uganda then basobola baleka ne bamugamba nti mugenda kutulemerako kifuba jjajja. Ekyo kyonki babuulidde nze musobola okunzita kubanga mwali mwagadde munegeza emirundi eginzita naye eri abagenda okujja nga babina okunsinga ekyo nkibabuulira. You've tried so many times to assassinate me, but let me tell you, there are so many Lumbuyas behind me. They are coming and they are willing to come out. You have arrested Eddie Mutwe, Akileo Kivumbi, Bobby Yanga, Waiswa Mufumbira, and the others. But wait, in one week, you are going to witness that people are tired. More like those guys in prison, they are going to come out to defend that country. Nzo osobola okunzi ejja kuvaayo ababi okusinga nze ekyo nkikugamba. Ekyo nkikugamba. Egenda kuvaayo ababi asinga Waiswa Mufumbira. Egenda kuvaayo ababi asinga Eddie Mutwe. Nakino kankikugambe munnange mbadde saagala kibagamba naye. Tankyogere. Indakika ziri mmeka. Museveni obadde okimanyi eddogo lifuluka. Obadde okimanyi eddogo lifuluka. Eddogo lifuluka litya. Essaawa zino endagaano gye wakola n'Abaganda na buli kimu n'emizimu gyabwe endagaano yagenda nti ye kati eddogo lyammwe lya ssente. Essaawa zino eddogo lyammwe lya ssente. Ne bemuloga mubalabako. Naye eddogo lya ssente likendedde. Bemuwadde ssente okubaloga essaawa yonna bajja kubasaba eddagala eddala nga temulina sseddagala lyakubaloza bagenda kuzuuka beegatte ku nkyukakyuka. Njala sooka kubuuza lwaki buli mukolo gw'omuzannya gw'omugenda okukola gubeeramu billions zitasukka mu 3.5 mulogesa ssente ate ssente zibakendeddeko kubanga tukimwe mu Uganda yenna ennaku zino bali kukizenkolawo zendya double Z
senga sente zibagwako mugenda balo zaaki era Museveni kankubuuze okumanya eddogolo likendera liweddewo gwokimanyi okuleeta bampuugamaana bonna okubajjayo pulaga public zibadde sente n'okuloga mawu zibadde sente okulaga Nandala Mafabi zibadde sente kubanga bo badde bafa sente mu lulu era okimanyi n'obasinkana wakozeseza sente ng'oyagala okutegeraga eddogolo lyammwe terikyakola teririiwo singa wategese function eyo nga tebawadde sente lyabadde ajja kujjayo kandoza otegedde eddogolo sente n'eddogolo ligenda linaabuuka livaawo nti ne baghetto kids bagenda kuzuukuka nga sente teziriwo ng'eddogolo liweddewo ojja kitegeera ne bannabyabufuzi boologesezza sente bagenda tuuka nga beetaga kubanga for them they need money on daily basis. If you want to prove me this, just skip 2 months without paying those members of parliament, you hear fire. Just skip 2 months without paying those MPs in that parliament. They will spit fire to understand that they are there because of money, not of you. Even NRM members, we have witnessed and we've watched a lot of videos on social media during the NR primaries. Many youths, they have been demanding their pay out because the NRM officials took away the money. They were talking bad things against your regime. But remember, those are NRM members. Even them, they are there because you steal a dogolio. But when your dogo vanish, you get to know why the dog doesn't laugh. Museveni, where the money get finished very soon, you get to know why the dog doesn't laugh. Ujja kitegeera chembwa teseka. Kubanga chembadde mukozesa ekyo. Tukimanyi bulungi nnyo sawa genda tuuka. Awo naawo kanveewo. Tuzeeko mukulu Simon Bakama. Simon Bakama. Ebibalo bya National Bureau of Statistics bibakabala ebisembye byatugamba nti bannayuganda tuli milioni 49 n'obutundu bugwamu. Are we okay? Yes. Ne batugamba nti abantu abalina access ku simu bali milioni 13. Okay, nti yes. Ne batugamba Electoral Commission tugamba nti abantu abalonzi bali milioni 18. Are we together? Yes. Naye abalonda bali milioni wakati w'omusanvu ku 8. Are we together? Yes. Bwe tuba tuli weewete ku milioni 18, milioni abalonda tuli milioni 8. Yes. Nga already Simon Byabakama oze n'ogamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu talina mikono gimumala. Are we together? Nti yes. Let me ask you one simple question. What were you insinuating, sir? Simon Byabakama, publicly you came out and say that Robert Kyagulanyi Ssentamu doesn't have enough signatures which can allow him to stand as president. What were you trying to insinuate? Chicho badogezako kulaga public. So let me tell these people. Kamba buli. Omukulu ono mwawulidde mawunga agamba nti ebibiina byonna Museveni byabadde atategese mu opposition nga muzanyira omuzannyo byonna bigenda kwekwatagana okulwanya national platform. Museveni afune 8% mwakitegedde. Soko wandika nti mukitegedde. Mala okunywa ku lwendo lw'amazzi. Mawu ne bafuba ne bonna nga bakuba bagambye Museveni agenda funa 80% ne nali nakibasomesaako okitegedde. Kati ono Simon Bakama bw'ava n'agamba nti Kyagulanyi emikono tagiwezezza kyategeeza mu kimanyi nti agenda kujja alangirire nti Museveni yafunye 70% oba 80%
kubanga Kyagulanyi abadde talina buwagizi n'emikono egimusimbawo gyamulemu okuweza kye babadde babala era kye bali mu kubala kye kifaananyi kye basiiga mukitegedde. Mukitegedde kye babadde babala ono kye kimuleese okusiga ekifaananyi ekyo nti agenda kuvalangire mukama we nti afunye 70 oba 80% mbu muleme komplinga kubanga n'emikono eginominatinga Robert Kyagulanyi Center mu kusooka tejawona talina support. Do you copy that? So Chairman Simon Wakama, we say never fool a fool before fool fools you. Tosiriwazanga musiru nga musiru tanna kusiriwaza kubanga wandyekanga nga gobadde oyita omusiru mwattu yakulembera abagezi b'oku kyalo kati yembeera mweri. Abaana muwerere abazadde ekyo tuyita reverse psychology oba premeditated statement. Oli akugamba ekigambo ng'alina wakitegedde mu maaso gy'agenda okikolera oba kikuvuga ng'akokizze mabega akikulage nti kijja kubeerawo ng'akikulagira mu current situation nti kiri bwe kiti. Do you copy that? So Mr. Simon Wakama, the so-called land friend and a lawyer whose record is not clear in the judicial system of Uganda. Because if we do the back check in the judicial system of Uganda, whatever you are doing, the Electoral Commission represent the image of what you used to do in the judicial system. You were not professional enough as a judge. The same thing you are doing in the Electoral Commission, you are not a professional enough. I don't know how you became a judge. Because whatever you are doing, whatever you say right now, it doesn't reflect with your profession and your academic qualifications. A professional man like you, as you say, he can't come publicly every week changes the program according to the government interest, not to the public interest and the debts and the will of people. That means gomusajja go kutebegera kwa munguba era tukumanyi bulungi nnyo. Kati mukulu fe tumanyi okuleeta ensonga zino tuziga abantu bazitegera. Kati mukulu Sabye Wakama, ekyo kiwazanye genda okizanye ne mukazi wo sina kindi n'ennyoko fe wano twategeera baatusomesa twamanya. Oleese ekifaananyi ng'oyagala kisiigire eggwanga nti emikono kegitaweze nti wenna alangirira nti Museveni afunye ekinana temwewuunya.